Nono birungi Silvia kukwasizza emiko gino okuba engoma eno saagala agalamidde engoma eno saagala agalamidde nga buli wonoogikubanga ng'abantu bonna bawulira nga bajja nga bawulira ki ekifudde muwumuluka. Neeyama nti nja kuba muwuliza eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu, ow'essaza n'abamyuka be, ow'eggombolola n'abamyuka be, n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna. Bunaaba buvunaanyizibwa bwammwe nga bwe nkuwulidde ogenda ng'omenya ebintu, mulina okulabanga abantu ba Ssaabasajja bonna bali wano mu muluka guno, bonna nga mubatuusaako empeereza eyo, bonna baganyulwe. Mpulidde olina envuumuulo wano obyobulamu naye byava okwogera, kiba kitegeeza nti bwe munaaba mukwataganyizza ebigambo ebyo olina okulaba nti buli kimu kyonna kitambula bulungi, omuluka gwaffe gusobole okukola ki okuvaayo. Abaami bano basaba entebe ze mutuddemu ne bano ze batuddemu z'abeemi. Mbasaba Lord Council ndowooza muwulidde avudde wano ate nga yakiikiridde MP abagambye mbu abantu amawulire g'abeene tebakola ki. Kati okuva olwaleero ne mutudde mu ntebe ze tetwagala kuddayo kuwulira ki. Neeyanza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obwami Ssaabasajja webale kunsiima mu bangi bonna ku bwa Ssaabaddu, era nkusuubiza ngenda kuweereza, ngenda kukola kawukuwe yenna okulaba nga omuluka guno gutuuka mu ntikko. Nze Jimbo Peter mutabani oba muwala wa